nti ebigere bino ebindeeta byebyobuvunaanyizibwa abantu bwe bampa nti otukiikirire kati okiikirira muno kitegeeza nti mu bifo by'ataalituuseemu ng'ogendayo n'oyimirirayo abantu bwe bakulabako ne bajjukira mbaga waliyo abantu mu kibuga ky'e Mukono abeetaba mu kulonda omukulembeze ono abakiikirire nga ku mikolo egy'enjawulo era ekyo kyekinfuula n'ow'ekitiibwa kubanga ku bwange esaalisaanidde naye abantu b'omu kibuga muno bagenda batoolako obuyinza bwabwe obw'okwekulemberera mu gavumenti ne babuteeka mu nsi ne banfuula munnabyabufuzi asingayo okuba ku ddala erya waggulu mu kibuga muno oluusi ngenda nenzeeyo neŋŋa nti bannange amaanyi g'abantu masufu nze ekibuga kyenkiikirira mulimu ne yunivasite omuli ba doctors nga tebafunye bwa dokita lwa kusoma busawo naye dokita mu kusoma ebitabo nga balina ddira 10 twala mu nnyumba ye kikwasa abamuweereza kyabwe tebakikolako n'accountability balye mu nnyumba mubeeremu ki emmere n'ebyokulya bingi nti Katonda awo ng'agamba nti mungezese test me munkeme mumpeezo mulabe bwe siibakulirewo ebintu ne bibayiikira ne mubulako ne mubikola ki nze sibeera naki nze kyenkola bano sibakisa wadde njijja emikisa kubanga bonna abandabye sijja kulimba nasoma ngano ku bishopu nekola mu katale wali emmanga okujja feesi era n'abantu abamu ab'ekyejo baddeawo ne banjegereza ku gye mbudde wange oyo nga balabanga aseesa naye nze mufunamu kitiibwa kati Church of Uganda kyenagirimu nafunamu foundation abantu bazibu nnyo abansanga emutano ne bajjukira nti ndina mu katuliki kubanga okwewombeka kwa saidi eriko saakuyiga eno mu Church of Uganda basomesa nti Katonda gwe musinza yenna nnyini nsi olaba abaana ba sitaani bagyeyagaliramu ate mwaba mukkiriza lwaki mubeeraawo ne mwewejjeeka abantu ne babafuga ne babatwalako ebyammwe abantu ne babanyaga ne batuuka n'okuliira bye bababbyeko mu ngalo zammwe n'otikawo n'engalo ate era ne bayibuli ekyogerako mukama bw'ali bavaako alisindika bannaggwanga ne bajja ne baliira ensi yammwe mu ngalo zammwe n'abawa n'abakulembeze bakwano gw'abali b'enguzi si bo be bagirya nembu bakwano gw'abali abagikola abagirya so aggressiveness eyo nagijja wano mu Bishop School nze nasomera ku Bishop East kuva mu 1976 paka we najja wano mu senior secondary 1 nenkoma mu senior 5 1 nengende nakawa mu ssomero lya posta ono yatutuuza miyembe wali n'atunyumiza olugendo lw'e Bulaaya n'atubuulira bwe yasaawa mu maka g'omuntu gye bamutwala okusirikira emmotoka yaffe yafaayo eryawo naye n'okutusimba layini tukikwateko bwe tuti emmotoka eyo nga nze ndi mu P4 ne tusimba layini wete titugende tugikwateko abannange olunaku olwo nalaba ekitiibwa ne banyenya emiyembe awo ne gigwa ffenna ne tufuna emiyembe ne tutuula wali Bishop n'atunyumiza e Bulaaya nga bavaayo ne maama okubasirisa nga bagenda okutuuzibwa ku bwa Bishop tujjukira fundraising gye twakola awo yali nene nnyo era nze we nava okuba tinafuna omuntu gwe nasooka okukubira akalulu mu nsi muno Mambule Kigundu n'enkamuwa yampangulira ku eyo fundraising nga tufundraising ofuna obwa Bishop kubanga ye n'omugenzi Kamoga bakayanira nnyo ebikajjo waliwo omusajja yaleeta loole ne loole z'ebikajjo nga bamaanyi kuliko ntabaazi yavanga Bugerere nga abasajja balina ssente bali nga bayimirizaawo ekkanisa kaakati ebikajjo Mambule abiwangula Kamoga abiwangula naye nga Kamoga akayanira loole z'ebikajjo kuba kyali kitegerekeka ye yalina ekyuma kyaki kya sukaali guliseeta naye ng'abantu bonna baatuuka essiraga nti Mambule yeesibira ki ku bikajjo agenda kubitwala wanga abiwangudde naye oluvannyuma lw'okusinda n'okw'amaanyi ku bikajjo Mambule yabiwangula naye yawangula ebikajjo bwe yalinnya naga nti n'olwekyo baleeta abaana b'amasomero gonna babagabye asinyerabira Mambule bonna twasanyuka banange twali ebikajjo olunaku olwo kuba zaaliwo loole na loole ng'abantu beno bakyali bagagga bakyalina ssente abantu olunaku lwakwetonda nange kaneetonde nga maze kwewawaabira saawagira nga bawaayo amasomero ga Bishop saawagirira ddala nali njagala gasigalewo nga nze bwe nagasomamu nga nkola mu katale nga ndowooza mbu waliyo ne bannambooze abalala
abakyazaana osoma maki mu masomero ago nga bw'olaba nze nze omu ku batawagira kumenyawo olutikko ne bw'oŋŋamba nti ogenda kuzimbawo eyenkana etya kubanga jjajja wange yaŋŋambanga nti basombanga amataffaali eri entaawo ne bagaleeta kale tebereza jjajjange kitaawe balunabba bamuziika wali mu 1945 saaliwo nti banyumiza bunyumiza kati oba ekkanisa yazimbwako abantu abaafa mu 1900 baafa mu 1945 nga bamaze ozaala ne bakadde kati buli wentunuulira lutikko eyo ŋŋamba ffe tugenda kuzimba ya mulembe ekigutya etumenyese eyo ate olugira ne neewaana tulina ettaka lingi oba twafunye sente nga twagala kuzimbayo kyaki nnene naye tugikole ki tugizimbe yali endowooza yangamba kyaki lwaki tefunayo wano essomero ne tuzimbawo essomero eddala kuba mazima tulyetaaga twetaagayo essomero ery'amaanyi eriri ku musingi gwa bano bagulupu eriri ku musingi gwa bannamagunga eriri ku musingi gwa gayaza wano e Mukono tulyetaaga ninze ngandabanga abalina ettaka akati esaawagira nenesanga ku sayidi mbi kubanga nagenda okwetaaga ngaomulabirizi ali ku sayidi ki ndala neyange nga yo kyaki mu nteekateeka yaayo kyali kyagatta Bishop East ne Bishop West zifuuka essomero limu saalina obwomu oyo yennyini Lubwama ye yansonaasonanga nga ye kansala waawo nga naye abazadde bamuli bubi nga bwe tusirika bagamba olaba Nambooze yeesirisizza ku lunamu abirimu nga tasirikira kigambo olaba ku luna asirise kakati munnange laba bwe tugenda okuzza omusango naye nze emigo gyangendako bwomu nga Lubwama oyo yennyini asirise yakeranga ewange onalebogwa obisobola abazadde bandi bubi era mmanyi nze nja kusaba munyambe mu buli omukadde wange Bishop kubanga mmanyi nti yawummudde naye tannakoowa era agenda sigala wano mubuweereza ate ne bw'aba ng'akooye era saagala muntu kukoowa ng'asigadda nyiigi nange ndi mbuweereza buno bwa myaka 5 buli woobeera myaka 5 sebuvika kyokulembera teriiyo fomula egamba mbu egiddako najo giki najo gijo oba otuukiriza buvunaanyizibwa bwa budde obwo naye tuwesanga mu mankatamu ng'abantu batubuuza yiyi mugamba erina essomero bagenda likulaakulanya ate nga wali tulabawo woosingidde kakati enjogera ndooza neebula twali badde twajja mpolampola ne tugamba omukulu nti ffe tuli ebitutudde ku nkata kati bwe tugenda nakuŋŋaanya bannange bano nga tugenda mu kalulu nga tweggalira wali nawo nno wange Mukama yampaawo twali munda twamala fulumya bano ab'amawulire ne tutandika okwatika mmwe muli bantu bakyamu mwakwata essomero ne muliddiza kyaki ne mugamba temulisobola mbuwandiike mwe mwateekayo nti ffe tukoze eki ffe tulemeddwa nga seba ate we bajja baatugamba nti Bishop yatugambye bwe tutamuwa ssomero kanso emyaka gyayo bwe giggwako egyaliizi tegijja kudda bujja kati kyenzikiriza nti baamuwaayiriza kakati nja okwogera ekigambo ekyaleeta obuzibu Bishop agenda okuwummula myaka 2 mugamba mutya nti talituddiza liizi bupya ebulako emyaka 9 nenziza omusango era nga mpere nembye n'omusango ate mu biseera ebizibu ennyo ebyakalulu nalowooza nti bwe njija mu budde obwo neetonde kijja kutwalibwa nti akalulu ke kanyigiriza n'okwetonda kwange kuleme kubaamu maki makulu ate ngenda okuyita eyo emmanga era kyensabira tikikyusibwemu nti kyongere okwetegerezebwa bakati tekikyadda mabega naye kyongere okwetegerezebwa tulabe engeri gye tulikonsayiringa nti nayitanga eri emmanga seba abakulisitaayo bo bennyini nga bankuba obwama lemerako kituufu naffe tutya mukyomugamba lemerako mubaka waffe era ebyava mu kalulu bikulaga kubanga teriyo omuntu asobola okubanga kyaki emugambye nti oyo temumuwa kalulu nga bayombye ne kyaki ebyaddala abantu ne bagumusalira tosobola kawangula oba okajjeewawa ne Mukono tosobola naye abantu era nze nagamba bannange nze kiraga nti nno Bishop yansonyiwa ne walondera wano wenyini kuwangulawo ngamba Bishop yansonyiwa Mukama yeebanga nze embula y'okugenda naye nja kusaba onyambe ntuuke ku Bishop nga sigenzeeyo okumwetondera agambe Nambooze mutaddeko ekinyiga naye nga naye awummudde ng'alabira ddala nti noonya kola ki tabagana kubanga nnolaba
mwami bakireka abamuzaala bafumbe kati nze mulabira mu kifaananyi kya ssezaala wange nange kiba kinkola bubi nnyo okunyoka kati olabye nga kino kyogambye nti oli mwana wa Nakawuma kati ate ngenda kulabangamu ne mu ngeri ey'enjawulo bw'onoobanga zino ebyokubeera leviranda ejja yalabikirawo n'omukazi ebisooyo ne bakaluba ne baŋŋamba bajja kuntwala ku lunaku olutuufu ndoza tebutuukayo ne bajja kumbetta ate naawe ate kati kijja kukola bulungi nga bishopu alina obudde bungi ate bw'oba nga toli mu bukulembeze omanyi abakulembeze buli abantu we batutuukirira ebikumu babitubuulira nga babyongeddemu naye kati awo ajja kuba nga bamutuukirira be banne eddala bamukkiririzaamu kati atuuse okulabira ku bamukkiririzaamu ki ddala kati ate Bishop Kitto ate naye bimutuukiridde ebyokulaba abantu abagenda ne bamugamba ebigambo naye nga abalala balina bubeezi tebakola ki tebanoonya badde nkyayogera muto wange nakwedde balanga ongwetonze kubanga nina kusooka kusolo mmwe omukulembeze buli waaba nga aweebuuse aweebuuka mu baatwala kyekirungi nange nensooka eno mu baatwala naagenda omulaba Bishop naye ngaensonga yali yamasomero era nsaba Bishop bwe nnaaba mutudde vika Bishop omuŋŋambire nti ekintu kya Bishop ky'amasomero gaffe awo kyetaaga revisitingi n'okuddamu otereeza nga bwe tulina ettaka naye banaatugamba bugambi nti tuzimbeyo Bishop endala eya UPE tujja gisonga tugizimbe ate nga kikakatane ku Edisoni ng'akyaliwo kubanga obuvunaanyizibwa bw'okuwa abaana bwe basomera mu masomero ga UPE bwaffe kyaki etukwatizaako buki etukwatiza bwa gavumenti era ffe tubadde tuwonya wabaabulira abaana baffe naga nti waliwo olwokola ekintu ne sitaani naga nti leero nange oyo sinze namukemye bannange Nambooze sirwana lwange naye Paul saaliko era nange nanakuwalira wamu nti abo ne balaba Ssaabalabirizi ali mu baasi akulembedde ba Bishop bonna House of Bishop etudde bagambye tugende tulabe Mukono nti ne bakuŋŋaanya omuliro ekifo ky'Abalabirizi kikyali kikyamu era ffenna twakigenda naye weetaagawo kati okutuula n'akakiiko kateekebwewo tumalirize ensonga z'ettaka lyawa yentaawo ekyo nesunze Bishop mupiko tukoze ebigambo mupiko kumanya nakikwata ebisigaddewo tulinze kusanja ate tutegere manifesto empya kyekola ki kyesoma nze nja kweyongera bulijjo era neyanziza nnyo okuddamu okutuggulirawo Elisa ye yatukulembedde n'aleetayo miliyoni emu banaye mukube engalo nnyo okwebaza era nsaaliddwa nnyo kubanga bakadde bange tebabaddeewo okubanga mu kwogera ku mu butongole weetondedde obulabirizi bw'e Mukono ate era n'okijjayo bulungi ekyo ntera kigamba Abakulisitaayo nga mbuulira ofa Abakulisitaayo mwewala obunnanfuusi kubanga ogambye nti bennyini be bakusaakirizanga nti awamagira ffe tuli mabegawo ng'ate Bakulisitaayo be basaakiriza Omubaka Abakulisitaayo babaawo ensonga mujje gye tuli ng'abaweereza bammwe era kituluma olumu ebintu byaffe nga bino okubeera nga biri mu mawulire tuli baweereza bammwe mujje nga mutugambe maama Nambooze tusanyuse era nkukakasa ngenda kwogera ne bakama bange bwe balimpa omukisa nze kennyini nze ngenda okukulembera nkutwala eri abakulu naawe obeetondere maaso ku maaso kubanga kyetwetaaga gye mirembe era tetulina nsonga lwaki tusika omugwa n'omubaka waffe naye abakulu ngenda kubagamba nti Abakulisitaayo be basaakiriza Omubaka naye n'oluvannyuma Omubaka so era Omubaka ngenda kubutuusa butongole buterevu bajja gye tuli tetulina mutawaana gye bali kubanga naffe twagala olumu leadership ezingamya obuweereza bw'ekibuga Abakulisitaayo twandibaddeko kye twagala okukuusa ate ne tutya Omubaka waffe naye kasita kitegeerekese toyanzanya ate mbasaba nga muli wano Ssebona Lebo Patrick Nsanja Kayongo Mabirizi ne maama Nambooze alina Omubaka nakwedde naye anaatera okubeegatako
okujja mu paalamenti tubeegayirira ensonga y'ebisiyaga temugitiiririra. Ensonga y'ebisiyaga nga muli mu paalamenti tetwagala bisiyaga mu ggwanga lyaffe. Mwe temumanyi kyekitegeeza mama Nambooze wadde tewampise wabadde n'okukyaza abakulu eka. Naye nja kujjanga mutabani wo olulala. Naye gwe tomanyi kyekitegeeza maama wange muwala wo ali awaka mwannyinazi naye ng'ogenda kukyaza abagenyi naye ng'ajja muwala munne. Naye nga yajja. Era tusilowooza tusobola okutula mu bintu ebifaanana bwe bityo. Nti mutabani wo agenda kukyaza bba naye ng'omulenzi yakyaza mulenzi munne. So tulowooza ababaka mutuyambe. Tubatunulidde n'eriiso Joji ebisiyaga tebiyingira mu ggwanga lyaffe. Kubanga batugambye tukyogerako mulimu n'okukangakanga. Naye tubasaba ebyo ebintu si byaffe.